إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبيبتيوا wetwakomye twalese abaana ba Isirayiri mu ngeri eyeewuunyisa bali mu kusinza nte era nga bagamba nti oye Katonda waabwe abayisizza mu mitawaana gyonna bulijjo gye balimu. Era tulabye nga nabbi wa Allah Harun alayhi assalatu wassalaam ali ku bantu abo abafubako akola kyonna ekisoboka okubeera nga bata ensonga eyo nga nabo balemeddeko, bagamba lan nabraha alayhi akifin hatta yarji'a ilayna Musa, tetugenda kulekayo kusinza nte eno okutuusa nga Musa azze. Awo nno waliwo obujulizi bw'abantu ababuze obulaga kaida yaabwe nti efaanagana okuva emirembe gyonna egy'emabega. Basooka kukola mulimo ne balyoka banoonya obujulizi. Bwasooka nanywezaawo mawuledi ng'alyoka anoonya obujulizi bwayo. Kati olwokuba batajja kubufuna ng'atandika okutakallafa okunyoola aya n'okuzireeguula asobole okubeera nga azituusa ku kufuuka obujulizi ku nsonga eyo. Ekikolo kwa ibaada attawaquf, tetukkirizibwa kusinza Allah na kintu kyonna okuggyako nga tumaze okufuna dalili. Ente eno bwe yajja teyabagambako nti bannange nze Katonda wammwe bannange munsinze, wadde okuba Nabbi Musa yabagambako ekintu ekyo nga tebakkirizibwa kubeera nga bakola ekintu kyonna n'akamu n'akeddagala okujja nga basoose kufuna dalili. Naye Nabbi Musa bo bali mu kusinza ate bagamba tulinda Nabbi Musa alyoka atugambe nti si kituufu, alyoka atugaane tulyoke tulekeraawo. Temulina kusinza ye yabaleeseewaawo, mumulinde abagambe nti abange ono ye Katonda mbwedda gwe twala tutya gwe tunoonya. N'olwekyo ate ekisinga okubeera ekyakamogo kwe kubeera nti nno omuntu atandiseewo omulimu n'abula obujulizi bwagwo ate najja akawaŋŋamula nti mwabagamba nti ogwo omulimu si gwa mu ddiini, muleete obujulizi nti ogwo omulimu si gwa mu ddiini. Kye baasabanga Haruna, ffe tulabanga gw'olina otugamba nti nedda leeta obujulizi, ffe tulabe ente n'ebirefaanako bwe bityo. Be balina okuleeta obujulizi ddala ne yagwanira okola atya okubeera nga asinzibwa. Kakati twavuddeyo eyo nga Nabbi Harun alayhi salatu wassalaam abasajja bamulemye baagala na kumutta, kyava akwatamu abaalimu obulungi n'abazza wabbali, alhamdulillah n'akuuma obutebenkevu. Era twalabye nga Nabbi Musa alayhi salatu wassalaam yagenze ila miqaati rabbihi okubeera nga asinkana w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gy'alina okumala ennaku 30 so saana, kubanga ana Allah yazongerako bwongezi ng'ali eyo. Allah bwe yagamba nti fa atmamnaha bi'ashr wa atmamnaha bi'ashr, n'amwongerako mmeka 10. Kyekiri eyo ewa Nabbi Musa alayhi assalatu wassalaam. Bwe yatuuka eyo Nabbi Musa alayhi salatu wassalaam, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa ekitabo at-Tawrat. Ekitabo Tawrat kino ow'ekitiibwa Allah yakiwandiika ye kennyini n'omukono gwe ogw'ekitiibwa, era nga kye kitabo kyokka Allah kye yawandiika n'omukono gwe, nga Allah bwe yagamba mu Qur'an ti wakatabna lahu fil alwahi, Allah n'amuwandiikira ku mbaawo ezo malayika ze zaaleetera Nabbi Musa alayhi assalatu wassalaam. Era nga kye kimu ku ebyo ebyeyawulidde ekitabo Tawrat nti Allah yakiwandiika n'omukono gwe. Kyagira mu hadithi mpitirivu, muzimu ku ezo mwe muli hadithi emanyifu eya Nabbi Musa alayhi salatu wassalaam bwe yasisinkana Nabbi Adam alayhi salatu wassalaam mu ggulu, ne bawayaamu nga Nabbi Musa amugamba nti wakola ensobi ne tubeera nga tuva muki nga tuva mu jjana. Nabbi Adam alayhi assalatu wassalaam n'amugamba nti nno onnenyaki ku kintu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yagera nga kirina okubaawo. Yani Allah yali yakigera nga kijja kubaawo bwe kityo. Wano lwa masala makulu nnyo mu aqida. Masala gano ge galiwa bagayita al-ihtijaj bil qadari ala al-maasi, omuntu okubeera nga yeesembesa okugera kwa Allah
kuzambirye lwaki oyambala bwotyo nti bwatyo Allah buyangerera lwaki ogira bwoti bwatyo Allah buyangerera kikirizibwa ekyo la kikyamu nnyo kinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala eyo nkola y'abashiriku law shaa Allahu ma ashrakna singa Allah yali ayaga twali badde bashiriku tetwali badde bashiriku so tebagamba Allah batulaga mu Qur'an kati wano Adamu alayhi salatu wassalam agamba Musa to nennyota ku kintu Allah kyeyagera tugatta tutya ebintu bino ekyadamu tukigatta tutya ku kino tubikwasaganya tutya anayinza obitugattira sekarafana ekyadamu naam alayhi salamu kyamugamba nti kyowulidde kyali kyabaawo dda ate kino kyetugaana naam okubeera nti ekintu kigenda mu maaso jazakallahu khairan tuyigawo nti yajuzu al ihtijaj bil qadari ba'da tauba omuntu akkirizibwa okwesembesa okugera kwa Allah ng'amaze okwenenya ensonga tuli fenna kakati singa omusajja yaliko omubbi n'abaako ekintu mathalan nti yakola obubbi ne bajja ewaka ne basaawo olusuku nga mutabani wa gundi yabbye musajja n'amala n'atereera n'abivaako ne yeenenya n'alongoosa eddiini kakati singa omuntu amusiŋŋaana muga nti Soweedi batusayira olusuku wano olw'obubbi bwo Soweedi akkirizibwa okukola ihtijaaji bil qadari oluvannyuma lw'okuba nti yeenenya n'afuuka omusajja omulongoofu kitegeese bulungi ti ekyo Allah yakigera nga bwekityo kijja okuba kwali kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ninenya ku nsonga eyo naye ng'omuntu ogenda mu maaso n'okubba tokkirizibwa kwesembesa kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kitegerekese kakati owekitiibwa Adamu alayhi salatu wassalam nga nabbi yawunzika hadithi ng'agamba nti fahajja Adamu Musa nabbi Adamu n'awangula nabbi Musa bigambo biwanvuko ne nabbi agati fahajja Adamu Musa nabbi Adamu n'awangula amakulu hujja ya Adamu yali nzito okusinga ya nabbi ani Musa alayhi salatu wassalam kyenjagaddemu ti nabbi Adamu yamugamba nti ya Musa anta alladhi khatta Allahu laka tawrata biyadi owange gwe Musa si gwe Allah gwe yawandikira tawrati n'omukono gwe tulabamiza ekitabo kino enkizo ekitabo kino tawrati Allah jawa nabbi Musa alayhi as-salatu wassalam hadithi eno sigana musoni ya Imam Abi Daud ne Ibn Majah jetulabye kakati Allah bwe yawandikira nabbi Musa tawrati eno kumbaawo ziyamukwasa yezimukwasa nga asobola bulungi zisitula n'atambula nazo nenga zikubyeko amateeka gonna baana ba Isirayiri ge bagenda okwetaaga mu bulamu bwabwe yagamba Allah nti wakatabna lahu fil alwahi wakatabna lahu fil alwahi Allah namuwandiikira ku mbaawo ezo min kulli shay'in maw'idha buli kintu kyonna yakimuwandiikirako maw'idha omuli okubuulirira kubuulira kutegerekeka bannange naam wa tafsilan li kulli shay'in zi ahkam innamula omuntu bwakola bwati kino kiri bwekiti kino kiri halal kino kiri haram kino kiri makruh kino kiri sunna kino kiri mungeri fanako bwetyo wahuda atenga bulunga bulina nakola atya anabeera abugobella nagandi fakhudhuha biquwa owange gwe Musa rati n'amaanyi kyekwateko kinyweze nga bwe yagamba nabbi Yahya ya Yahya khudhi alkitaba biquwa yani kikwate kyeramuzeeko biikira mu mateeka gaakyo obeere ali mukakensa omuzito mu mateeka gano fakhudhuha biquwa wa'mur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha ogambe abantu bo babeerenga bagoberera buli bulungi obuli mu kitabo kino ekyaki ekya Tawrat bwatyo namukwasa ekitabo kino oluvannyuma lw'okubeera nti yayogera naye ebbanga eryo lyonna lyali ennaku 30 n'amala n'amwongerako n'ennaku 10 nekibeera mu ebyo nabbi Musa Allah bye yamusitula ku bannabbi bonna abasigadde abataafuna kyengera kifaanaganako bwe kityo kakati nabbi Musa ayagala okuvaayo amaliriza byonna mishoni ewedde naye ayina kyeyasigala ayagala era okutuukako buli kirungi akifunye ayogeddeko ne Allah tayogerako na nabbi yenna mu njogera efaanaganako bwetyo era yasigala alina kyayagala okwongera okukolaki okutuukako Allah agamba nti walamma jaa Musa limiqatina nabbi Musa bwe yajja mu miqaati kifo Allah kyamugamba okubeera nga ajjamu wakallamahu
rabbuhu Allah we nayogera naye qala rabbi bibyaggwa byonna ebyo kyavanga nti omulezi wange arini anzur ilayki nakano kampe nkusaba okkirize nkulabeko nkusaba okkirize nkole ntya nkulabeko arini anzur ilayki qala lan tarani Allah namugamba nti tekisoboka tosobola kundaba wano bannabida abanafa okulaba Allah nti Allah talabwa era nga bagamba ni yawmal qiyamah bakiza tebagenda kulaba Allah subhanahu wa ta'ala besembesa aya eno Allah gat lan tarani nti bakozesa ennyukuta ya lan etegeeza ati nno mu maaso tekisobola kubeerayo tolindaba tekisoboka bagamba nti n'olwekyo omutali tasobola kulaba Allah subhanahu wa ta'ala ne bawakanya amateeka agalikkiriye obulungi agali mu Qur'ani agatulaga nti omuntu agenda kulaba Allah subhanahu wa ta'ala wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira ebyenyi byebakkiriza mu kiseera ekyo nga byakayakana nga biraba bitunuulidde omutonzi waabyo Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti innakum lan taraw ilamu annakum lan taraw rabbakum fi dunya mumanye temuliraba mulezi wa Allah subhanahu kuki obulamu buno obwensi nekitegeeza nti nno okwo okulaba ketasobola kulaba Allah subhanahu wa ta'ala kulaba kwaki kwa ku dunia amma kwa akhira abantu bagenda kulaba ani Allah subhanahu wa ta'ala mu bujulizi obulikkiriya bal obuli mutawatir mu sunna obwasooka okubeera obungi mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kakati Nabi Musa asaba Allah amugamba mukama wake nkusaba na kino okinyongere ku bulungi obungi bwompadde kiriza nkulabeko. Allah mugamba lan tarani tekisoboka walakin inzur ila aljabal wabula amaaso golekeza olusozi luli Surwa Tur. Lwaki Surwa Tur? Kubanga luno lwavaawo luno lwakola lutya lwavaawo kyekyalutuukako. Yamugamba tunulira ku lusozi luli fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani bwobanga ddala olusozi olusobola okusigalawo manya naawe osobola okundaba. Falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma tajalla Allah subhanahu wa ta'ala dhul jalal wal ikram alina amajiji min nur nga byagamba ombaka alayhi salatu wassalam hijabuhu min nur alira jiji eritasobozesa kubeeranga ebitonde bituuka ku Allah subhanahu wa ta'ala. Eryo jiji liyabikkulako katono nnyo Allah tabaraka wa ta'ala nga liri khasa nga liteebedde mu lusozi olwo lwokka liba kuteebera mu duniya yonna yalisaanyeewo naye lyateebera Allah yayagala lusozi olwokka kubanga kyayagala okusomesa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Eri jiji Allah eri mubikka ku bitonde bye liyabikkulako katono ku lusozi olwokka. Fa in istaqarra makanahu bwelunasigalawo fasawfa tarani nawe osobola okundaba ngate gwe oli munafu nnyo ku lusozi gwe maaso g'oli nnyama lw'olusozi olwo olukolebwa agayinja agagulumivu lwo lunaasobola okubeerawo. Falamma tajalla liljabal ja'alahu dakka olusozi lwonna ne lufuuka enfufu ne lufuuka omuseete ne luvaawo. Musa ng'alutunuulidde bw'ati wa kharra Musa sa'iqa Musa n'agwa n'azirika. Kitegereka olw'embeera eyo gyakola atya. Falamma afaaqa Musa bwe yadda engulu qaala subhanak byembadde nsaba mbisabya butamanya oli waggulu nnyo okubeera nti osabwa ekintu ekifaanako bwe kiti. Qaala subhanak inni tubtu ilayka wa inni ayegambe eti abe bitiibwa wa ana awwalul muslimin bwekito bwe kiri awwalul mu'minin. Era ya Allah nze nkulembeddemu abakkiriza bonna mu kubeera nga nzikiriza byonna bino by'oŋŋambye. Bw'atyo Allah kyava mukoola nga nti ya Musa owange gwe Musa inni stafaituka ala nnasi bikalaami wa birisalaati nkusitudde ku bantu bonna ab'omulembe ogwo banga omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa waggulu ku Musa alayhi salatu wassalam bal Ibrahim qabla Musa before Musa wa waggulu ku Nabbi Musa alayhi salatu wassalam naye ku mulembe gwa Nabbi Musa n'emirembe gyonna egiryawo egiddirira Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ye wa waggulu ku bantu abo bonna birisalaati olw'obubaka bwe nkuwadde wa bikalaami n'olwokuba nti njogedde naawe. Bw'atyo Nabbi Musa n'abeera nga afuna amateeka ago.
kyekyaddirira ebyo bitiibwa nabbi Musa agenda kuvaayo ayolekere eri abantu be beyalese ne Haruna naye nga tannagenda Allah yambuuza ekibuuzo namugamba nti wama ajalaka an qawmika ya Musa owange gwe Musa ate obwangu bwakozesezza okubeera ng'ojja abantu bonna obalekayo kiki wabadde ofaaki qala hum ulai ala athari nabalese era bali mikono mituufu wa ajiltu ilaika rabbi litaruda nenyangu wankusinkana ow'ekitiibwa Allah osobole okunsiima tuyigamu obukulu bw'okukola assai fi marudati llahi subhanahu wa ta'ala yani okubeera nti omuntu apapa okutuuka Allah wakola ki Allah yagala atulabe mwakamiro gyali kitegerekeka yensonga lwaki omusajja akeera ku masjidi naawaza oluvannyuma mwenange so ate nayimirirawo oli asoose abawa waggulu ku nsonga eyo maaso ga Allah kuggwaza oluvannyuma wadde mwenna sola muzisiŋŋanye mu bujjuvu lwaki oli okugenda okukeera aba alina kyayogeza olulimi lw'embeera nga lugamba wa ajiltu ilaika rabbi litaruda mukama wange nkedde osobola okukola otya okunsiima kitegerekeka kakati kyava mugamba nti fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dik okyali wano ti abantu bo bali biwaleseyo nojjanga osaayirira qad fatanna mbagezesezza n'ekigezo wa adallahum samiri wabalese bakkiriza samiri yababuzizza dda Allah gati faraja Musa ila qawmihi ghadbana asifa nabbi Musa n'alyoka akomawo atambula kilometers mmeka nno 6 akomawo eri abantu be ghadbana nga jjudde obusungu bannange ani oyo samiri ayagala amulabeko asifa yenna nga jjudde obunyikaavu n'obwennyamivu Allah yamanyi ekkubo yaliyitamu atya ng'omuntu bw'obeera n'omutawaana ogenda okwesiŋŋaana nga otuuse kwegamba saategenage ginayise mu katoogo kawala kumbeera gyakoze atya bw'atyo nabbi Musa bwe yajja mulaba mutya kitiibwa singa atusomerako ayaati zino kubanga twagala kuddayo wa samiri nabbi Musa tumulaba mu kkuba jjannu mumulaba Allah yabwe ghadbana munyivu wano nno munnange tuyigawo era tugenda kwongera okuyigawo nti Allah ayagala alaba omukkirizanga munyivu ensalo za Allah zibeeranga zibuukiddwa Aisha yagamba man taqama nabiyu sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat nabbi teyeesasulizaako ku muntu yenna olw'okumukosa ye nga ye hatta idha ntuhika hurumatullah okujjako bwe yalabanga ng'ensalo za Allah zibuukiddwa awo ng'olyoka olaba obusungu bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ye Arabi yamukola atya yamusanga mukubo ng'atambula ngali ne basahaba n'amukwata engoye fajadhabahu n'amusika n'azimyomyolamu mu bulago bwonna ne bumyuka mu bulago amuga nti ya Muhammad murni bimalillah njagala ku maali ya Allah laysa bimalik ismi laysa min malik sagala maaliyo njagala ku maali ya Allah basahaba wene zibavaako nagamba mumuleke nabbi namwenyeza mu face ye nga ye teyakolanga atya naye buuka ensalo zaani za Allah subhanahu wa ta'ala kakati Allah akyawa okulaba omuddu ng'ayita mu ssabo nga mulimu embuutu bakuba eŋŋoma ensaasi zitokota bali mu kwalula balongo bali mukola n'ayitawo ng'alinga ng'ayita ku basajja abali mu kusoma ya sarna alinga ayita ku basajja abali ku muraaja gwa Qur'ani Allah ayagala ekintu ekikufumite ne bube tonna kyobakoze ayagala kuwulya omutima gukwokye ekyo bwe kibula kasoggwamu obulumi ku nsonga za Allah ng'omanya nti emma ozikidde oba onaatera okukola otya okuzikira era obulamu gye bukoma okubeeramu obuzuukufu obuntu ebikunyiiza biba bingi bono bano baba kunyiiza okunyiiga okwo kulimu empeera mpitirivu kubanga okunyiiga okwo kuba bulumi bw'ofunye Allah bwakusasulamu ki empeera kitegereka kitiibwa sebo abaddu bonna balinze gwe olabye otya singa otusomedde ng'otandikira wano wennyini nnyini wama ajalaka min qawmika ya Musa tayyib kakati ab'ebitiibwa tukyagenda mu maaso ne omubaka wa Allah nabbi Musa alayhi assalatu wassalam
tumulaba ali mu kkubo agenda okusinkana babani Israel naye nga Allah amaze omutegeeza ku kibaddewo nti Samiri amaze okubeera nga ababuza. Mu kubeera nga abuzizza abantu bano, Nabbi Musa yajja kipayopayo. Omuganda bw'akola atya? Bw'akiyita kipayopayo, ajja bunnambiro asobole oba oliawo okubaako kyataakiriza ku mbeera. Bwe yatuuka mu bantu bano agenda okulaba nga kyennyini Allah subhanahu wa ta'ala kyamugambye era ddala bwe kityo bwe kiri. Kyoba weetegereza wano nti Nabbi Musa alayhi salatu wassalam wadde yali afunye eggulire eddene bwe lityo era nga limukubye encuku ey'amaanyi nga n'obusungu bungi nga Allah bw'atugambye ghadbaana asifa, naye yasobola okusigala nga awaniridde bulungi Tawrat, n'agireeta n'agituusa mu babani Israel. Era nga mu kugireeta mu kkubo yali tayinza kugisuula so nga egguli eddene era nga tabuusabuusa mu munene bwalyo kubanga yamugambye yani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye bwe yatuuka n'alabako n'amaaso ge alqal alwaha, yeerabira nti kino kyakutte kitabo kitukuvu, mbaawo ntukuvu, bali zaavudde mu ggulu, bali ebiwandiikiddwako Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yabikoze atya? Yabiwandiiseeko. Wabula alqal alwah, yasuula wali ng'omuntu wobadde ova mu kutyaba enku ogenda okutuuka genda okulaba nga ennyumba ekutta omuliro. Naam, osoba busuuzi wali notuka okutaakiriza ki? Ennyumba. Wano Nabbi we yagambye nti laisa alkhabar kalmuayana, awulidde obuwulizi tafaanana nga alabyeko. Tolaba ne mukufiirwa bagamba nti gundi afudde, g'amawulire g'amaanyi naye abantu basigala awo basima entaana banywa obuugi bakola batya. Mayitu we bagireeta babanga obwedda abalimbisa naye nga tebannalimbisaako, si bwe kiri? N'abadde aseka n'abadde akola ate bwenogenda okulabanga abasinga obunywevu yasigaza ebiyengeye kwamubamu abasajja bo nga ng'essigayo tolifunako okujjako ku mupiira nga bamugobye kasaba muwangula mu mupiira lwolaba ku zziga oba kalulu nga bamugwega lwolaba naye nga bino ebisigadde naye nga wera okulaba nga naye akyuseeko ak'obuntu nga kazze. Kakati Nabbi Musa alayhi salatu wassalam olwatuuka bw'ati n'alaba n'amaaso g'ekigambo ekinini ng'abasajja haqiqatan bali ku nte bagisinza alqal alwah, yakasoka wali embaawo ziyali alina. Kati kitiibwa mpola mpola tutambule n'ekyafayo kino tukimaleyo biidhnillahi ta'ala. alqal alwaha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أعجلك عن قومك يا موسى genda maaso twamaze odda. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى genda maaso. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. Kaakati wano Nabbi Musa atuuse, wali emabega sivunuddeewo kubanga twamazeewo biidhnillah. Naye bwe yatuuka n'alabako n'amaaso ge, tugenda kukiraba mu aya endala ndooza muganda waffe Muhammadi yagenda okutusomerawo biidhnillahi ta'ala. Naye wano mu siyaaki gye tuliko mu swalati Taha eza Arafu tujja kumulaba nga asuula embaawo. Ne wano mu Taha we tuli olwabatuukako bw'ati yababuuza ekibuuzo nti ya qawmi, abantu bange, alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana, omutonzi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala teyabalaganyisa endagaano y'amazima? Mwerabidde ebisuubizo Allah bye yabalaganyisa? Teyabalaganyisa okubafuula bamuluuka, waja'alakum muluuka wa ataakum ma lam yuti ahada min alalamin. Teyabalaganyisa tamukiri okubatebenkeza mu nsi oluvannyuma lwa okuva ewa Firaun. Teyabalaganyisa okubateekamu bannabbi. Teyabalaganyisa
yani ebintu ebyenjawulo owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala byalaganyisa abantu bano tebalaganyisa batuusa ku Baitul Maqdis mubeere mu nsi yammwe gye mugenda okubeeramu ebyo nati ebibalaganyisa tuli fenna alam yaidukum rabbukum wa'dan hasana alinga ngabagamba kwegamba endagaano ya Allah bitu Allah byabalaganyisa mubadde mulaba nti musobola okubituukako nga muyita mu kkubo nga mukutte kuba erifaanaganako bweriti kino kyekibasingidde biri Allah byabalaganyisa bye mwali badde muli bize n'okwegomba mubituukeko ate ne musalawo okukola ebintu ebisobola n'okubalemesa okutuuka ku ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala kyava bagati afataala alaikum al ahad kana akaseera kokka ke twakava wali mu nnyanja tetunasa envula kiwanvu akaseera kabuwanvuyeeko nnyo mulabe bya Allah biri wala nnyo oba aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi bamufasiruna bangi baga nti amwe eri waliri bal aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum tewali kirala mmwe babuyabuya mmwe okujjako mwagadde obusungu bwa Allah obakkeko fa akhlaftum maw'idi kwegamba bwe kitabe ekyo ki ekiyinza okubakozesa ekyo ekifaanako bwe kiti mungoberera tewali kirala okujjako ennyonta yammwe yakukkako ku bibonerezo bya Allah bibakkeko mubirozeeko mubiwulire tewali kirala bal aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum yani amakulu ga am aradtum yani bal aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi batandika okwewozaako naam قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري bamugamba nti ma akhlafna maw'idaka bimalikina sebo mukama waffe tolowooza nti nno twagadde kwawukana ku ndagaano yo kyeyagalire nawo bewozaako bulye newozaako ekibuyabuya walakinna humilna awzaran min zinati alqawm naye twagenza okwezuula nga tulina ebibamba bye twajja twetisse eby'abantu bali twetikka ebyobugagga byabwe ebyokwewunda byabwe kale twali tulibone tufuna endowooza ntuleka tuli mbujeemu okubeera tulina ebintu bino fakadhafnaha ne tusalawo ffenna tubyejjeko fakadhalika alqa samiri sami bwalabe nga tubitaddeawo bikoze entuumo n'aleeta n'abisuulako ekintu kyekiri olubatu luyagira genda maaso فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار kakati bwe yakola ekyo kwe kubaleetera kwe kuvaamu yakola ekyo kwe kuvaamu ennyana erina jasad nga naawe bw'ogiraba nyana yennyini evudde mu bintu ebyo genda maaso قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي kyebava beegamba wakati waabwe bano abakaafu ne bagamba wakati waabwe nti ono nno ye katonda wa Musa era ye katonda waabwe yani buli omu yenyweza yefera afera munne to ye katonda we wabula Musa eyo gye yagenze ali mukya akyanoonya katonda akoze eki amubuze yamwerabidde mu bufunze ye katonda n'asalawo atwereetere wano ne Musa wanajjira wano ajja musingana tayari gakola atya amuzinga wali wano genda maaso أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا kati Allah alaga obuyabuya bw'okutegera kwabwe era nga wantujjewo faida nkulu nnyo mu nzikiriza yeriwa nti teriyo wosanga mushiriku okujjako sababu y'obushiriku bwe kubeera nga istakhaffa billah yawewula Allah tiyafuna kipimo kya Allah kituufu wama qadarullaha haqqa qadri tebategeera Allah mbutuufu bwa kumutegeera lwaki omuntu alekawo Allah anti mbukubanga bawulidde nti omwana yazaaliddwa nga mutayirire inna lillahi wa inna ilaihi raji'un omwana okuzaalibwa nga mutayirire
kyenkanyenkanye n'okutambuza enjuba n'omwezi n'emunyenye n'enkuba etonya n'okumeza ebigundi byonna ebyo lwaki kano kagulumidde mu bwongo bwe kubanga Allah muweufu mu bwongo bwe yensonga lwaki kano kasobola okwenkanyankanya okuleeta omwana ono okubeera nti ali ku kipimo kimu ne Allah nagati Allah sigadde mwagala neno omwana mulaba tumusabe emikisa tumulabe mumulabe mmwe natandika okusaba omwana byayina okusaba Allah atambuze enjuba kire bulungi eyembera y'abashiriku kakati Allah abachalenjinga wano afala yarawuna kweri abantu bano baali tebalaba nti nno eno ijil la yarji'u ilayhim qawla ne bwe boogera nayo tebaanukula bawula bagamba fadlan min an yabtadi lahum alkalam livu aloni yo nyenyini okubako kyeyogerako gye bali yayogerako gye bali kuba ye Allah gati bwe yati yali tebaanukula bali awo beeyogezawo nayogera bino yawanuuza naakola eryawe batunudde butumulizi weri bali temoola maaso tenyenya mukira tekola kintu kyonna baali tebalaba ekya ijiri okubeera nti evudde mu zaabu gwe basuddaawo kyekigiwadde obwa Katonda kitegerekese bulungi kwegamba Katonda bamuwadde entandikwa nga ava na mu zaabu bajje naye abadde ow'amazambi yali badde zaabu wa buline boge nyingo bali mukwera mulako no zaabu amazambi twamubye bubbi kwegamba combination ya zaabu na nfufu ye Katonda tebalaba nti nno eno gundi ejeli yali tebaanukula bawula bagamba nti Allah kyategeeza nti va ku kyokubano bwe banga tosobola kubano kitegeeza yali tesobola kubaako byeyogera nabo ibtidaan bagati abange kino oba kiri kubanga fitina Allah gye yabawa fitina ng'erina n'agirekawo ebimala abantu okutegeera abalimu ku bulungi tayinza kubanga ono ye Allah eryawo nkakanyavu teyenyenya tekola kintu kyonna nsolo kati singa yabaleetera muntu yabaleetera nte bulijjo gyabanyi gibalya singa yabaleetera muntu nkendeevu ku nte eza bulijjo ezoogera ezidde eno ezeeyagala ezikola eyeryawo singa ebadde eyogera singa kwegamba ebadde esookola ebisingakaawo kikulaga obuweewufu bw'omushiriku nti abadde atambula alaba ejjinja liringa ng'eririko feesi y'omuntu tolaba giri kati no liiso nalino liiso tolaba nti eno nyindo ti gino mimwa ti kati olwo tuleseewo omuntu omulamba atambula akola alya akola ne bwabeera mulalu kakati bwemba ndi wakusinza ejjinja lwaki sinza omuntu omulalu kitegerekese lwaki sisinza kasirwa ayiika endusu ani ali awula omuntu nga kasirwa ayiika endusu nejjinja mbuliriko ekifaananyi kiringa ekyomutwe kyekiri awula okusinza nga ibanga okozesa bulungi otugeze otono otulya doodo kubanga alaba ayogera n'okwogera byayogedde n'ebifaanana muntu kikumalira ddala nti kikumalira nti muntu mulamu si bwe kiri naye bano abashiriku mu nsi yonna obulamu bwabwe butebufaanana ti nakayima lwaki basinza nakayima mbw ati aliko amabeere mbumuti gulinga ngaoguliko amabeere yensonga lwaki nabanyumizawo ku musajja bamuleeta ku mawulire abantu bonna bafamire bakuŋŋaanye baagala kusamira kiki owabukedde amutunulitamu bwati akutta omuggaga tekijja kuba mu maka ga kitange ate kiki tolaba omuti guno banga baali bowanuuza nti omuti gukulidde mu myezi ena okuva badde gukuze nekutweka mu myezi ena kati wabukedde amubuuza ekibuuzo osaba Allah omusajja bw'aba akyali mulamu amwenkomerera ennungi bw'aba yafa nsaba Allah amuyingiza ejja namusoyo byamusobako yamubuuza ekibuuzo kati gwe tolaba kye bagamba nti omuti guno gukulidde mu myezi ena nagamba nti kikwatako kize kyemmanyi Allah tayina yayina ekitali Allah tebakisinza kikwatako kiri gukulidde emyezi ena kwegamba emyezi bujja gukulyamu emeka si myaka ebiri nze naawe ffe tukukuliza myaka ebiri ffe twagupimire obudde bw'okukula agukuliza myaka ebiri asazeho okukuliza emyaka ena tumugaana mu myezi ena bw'asalawo ogukulye mu nnaku bbiri nga tumugaana olwo nga tumulekawo nga tusinze omuti guno naye obwongo bw'omushiriku daiman bubeera bwa wansi tebwagulumiza Allah bwe butagulumiza Allah buli kantu konna akava ku mbeera ya bulijjo kamumalira kyabadde ali awo agenze okulaba ekisasa ate kirimu egundi omuti gwegundi gulimu enjuki nyingi kati kucoka zerese zokkaawo ekyo kyokka kimumalira okukaafa nagira mu jahannama wansi n'abeera nga avuyeeyo n'abannanfuusi n'olwekyo Allah yababuuza ekibuuzo nti mwe temulaba nti yali tebaanukula wala yamliku lakum darran wala nafa musigadde kutuzi twange twe munywa
bwe mujja bwe musinza ne musigala ku salwa bwe mulya, bwe mujja bwe musinze ente, bwe musigala ku man, bwe mujja bwe musinze ente, gamaamu bwe yasikirize yange, bwe mujja bwe musinze ente, wala yamliku lakum darran wala nafa, esigadde awo tina kyebagasa, ne mulekawo Allah ne mukola mutya, genda maaso. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. الله يجري النبي هارون عليه الصلاة والسلام nti omulimu nabbi Musa gwe yamulekera okukola yagukola. Walaqad qala lahum Harunu, nabbi yakola ekiri wajibu kuye, n'abagamba nti ya qawmi abange innama futintum bihi, eno manye nti fitina, wa inna rabbakum arrahman, omulezi wamwe ye Allah. Sinte mukwata mukya Allah ne mwenkanye nti kiki ekibaletedde ekyo? Tuwali binene bisinga nte, temulaba okutambula kwenjuba eyo ngegenda nekomawo negenda sinene okusinga ente eno. Bwoba oli wakusinza osinza nte oba osinza njuba eyo. Wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni, mungoberere, wa ati'u amri, era tembeeranga munjawukanako. Kakati obudde ndaabo bweddeyo, ekyafayo kino ekya Samiri kikyagenda mu maaso biidhni mawla jalla wala, awe nyini wetugenda okutandikira. Wafaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil